Bageye bannange, nkomyewo ne okutondebwawo kwa obusolya mu Bwakabaka bwa Buganda. Abanoonyereza abamu bagamba nti obusolya buno bwatondebwawo ku mulembe gwa Ssekabaka Nnakibinge, Kabaka ow'omunaana. Wabula ono ku mulembe gwe yayongera kutereeza bika bya Buganda naye nga obusolya bwali bwatondebwawo dda. Kale nno muyinza okwesanga nti bwe musoma ebitabo ebimu bijja bagamba kino oba kiri, naye nga tulaba ku mulembe gwa Ssekabaka Kimera eyafuga Obuganda wakati wa 1225 okutuusa 1303 nga yeyabagawo enteekateeka y'obusolya. Tusaana tukimanye nti Ssekabaka Kimera yali kabaka wakusatu, naye ku mulembe gwa Kabaka Katokintu eyafuga Obuganda mu 1200 okutuusa 1203 ne Kabaka Chwa Nabakka eyafuga Obuganda eyali kabaka owookubiri eyafuga Obuganda wakati wa 1203 n'1275 tewaaliwo nkola nnuŋŋamu butya Omuganda gy'asobola okutambula okuva mu nju gy'azaalibwamu okutuuka ewa Ssaabasajja Kabaka. Wano mu Buganda omuntu yenna okukola ewa Ssaabasajja Kabaka mu lubiri lwonna oba mu Bwakabaka bwa Buganda yasiigibwangayo busiigibwa, era buli muntu yenna alina okubeera nga amanyiddwa obuvo bwe n'obuddo, era jjajjaawe ow'akasolya yamukulemberamu n'amutuusa ewa Ssaabasajja n'amugamba nsiizeeyo ono agenda kukola mulimu guno na guno na guno. Naye ku mirembe egyo tewaaliwo nkola nnuŋŋamu. Ku mulembe gwa Ssekabaka Kimera, kabaka eyafuga Obuganda owookusatu, we tulabira nti ebika byatandika okuteekebwateekebwa kubanga byali bingi. Nabagambye binnansangwa twalabye 6. Kabaka Katokintu byatongoza byabadde 17, ate Kabaka Kimera naye byatongoza byali 10. Neweesaba nti ku mulembe gwa Kimera kwaliwo ebika 33, era nga kizibu abantu abakola mu lubiri okumanya obuvo bwabwe n'obuddo nga ababakulembera tebamanyi. Era waateekebwawo enkola nga buli muntu yenna alina okumanya enju mwasibuka, oluggya mwasibuka, olunyiriri mwasibuka, omutuba mwasibuka, essiga mwasibuka, ekika oba akasolya mwasibuka. Ekibuuzo kijja gy'oli, Mugeye munnange, omanyi enju mw'osibuka? Enju mw'osibuka eyinza obutabeera nnyumba ya kitaawo akuzaala. Kati nga nze nsibuka mu nnyumba ya jjajjange Cosima Kibombo, oyo nno ate yazaala kitange. Oba ontegeera bulungi, yazaala kitange
Kibirige Joseph. Kati enju oyina jjajjaawo naddala w'omutuba ayina okulambika ennyiriri empya n'enju. Kati ate essiga nalyo n'olimanya n'ekika. Ffe nno Abageye tusaana tumanye bino ebintu ebimu nti okuva edda n'edda ekika ky'Engeye kyali kikulemberwa jjajjaffe Bakazirwendo Ssemmandwa Ssekirevu eyali atuula ku mutala Bumpenje mu Busiro okutuusa ku mulembe gwa Ssekabaka Kimera. Jjajjaffe oyo yali mukadde nnyo nga takyasobola kukiika mbuga, n'asalawo nti nga mutabani we Lule Kyesimba bwe yali omuganzi ennyo ewa Kabaka Kimera ate nga yaweebwa n'omutala oba obutaka Ezzibaale, kati omutala ogwo guyitibwa Busujja, n'asalawo nti y'aba akiika embuga era y'aba akulira ekika ky'Engeye oba akasolya k'ekika ky'Engeye. Ye n'asigala nga ye jjajja w'ekika. Oba ontegedde bulungi nti mu ntandikwa Bakazirwendo Ssemmandwa ye yali akulembera ekika ky'Engeye, wabula ku mulembe gwa Ssekabaka Kimera we baateekawo okuluŋŋamya entambula y'Omuganda, ye yali mukadde nnyo nga tasobola, ng'amaanyi gakeeye, n'aleka mutabani we Lule Kyesimba abeere nga y'akiika embuga era abeere nga ye mukulu w'ekika, ye n'asigala nga jjajja w'ekika ky'Engeye. Era jjajjaffe ono Lule Kyesimba ye yafuuka Kasujja omubereberye oba ow'akasolya omubereberye. Awo we tutandikira okusimba amakanda, ng'embuga ye yagikuba Zzibaale oba Busujja. Omuntu yenna ayagala okumanya Busujja gy'eri, bw'ova mu paaka enkadde oba empya n'okwata erigenda e Naakulabye n'ogenda wuuyo Kasubi n'oyitamu n'ogenda wali e Namuŋŋoona awo n'oyitawo bulungi mu kkubo eryo baakalikola n'ogenda ku Northern eyita mu Lubigi, osalamu busazi n'ogenda e Nansana, bw'ova e Nansana ne weeyongerakuwo mu maaso n'ogenda waliwo ekitundu ekyo bakiyita Naluvule, bw'ova e Naluvule ne weeyongera mu maaso bayitawo Kayunga, bw'ova e Kayunga n'ogenda e Wakiso, bw'ova e Wakiso n'ogenda ne weeyongera mu maaso Namusera, bw'otyo paka Kakiri. Kati bw'otuuka e Kakiri oba onaatera awo nno waliwo ekkubo eriyita e Masuuliita, ate waliwo osobola okweyongerako mu maaso era waliyo ekkubo erikutuusa ku mutala Busujja. Eyo nno yeri Zzibaale oba Busujja. Buli mugeyi yenna
olina okumanya yo kubanga eyo Kasujja gy'atuula. Tukimanyi nti ab'obusolya bazaala batabani baabwe, abaana ab'obulenzi, era abaana be bazadde bafuuka ab'amasiga. Tukimanyi bulungi nti ab'obusolya bazaala batabani baabwe, era abatabani be babazadde bafuuka b'amasiga, wabula si bwe gwali mu ntandikwa y'akasolya k'ekika ky'Engeye. Gwali gutya? Ti mu budde obwo Abageye abaali abangi era nga basaasaanidde ebitundu eby'enjawulo mu Buganda, wabula baali bakulemberwamu jjajjaffe Bakazirwendo. Naye olw'okubanga Abageye abo baali bangi nga abamu basangibwa eri abalala walala, waalingawo bajjajjaffe abalala Abageye bano be baatuukirangako nga jjajjaffe Kasule eyakumaakumanga Abageye abamu, ne jjajjaffe Mpoza naye n'akumaakumanga Abageye abalala. Olwo bano abaasigalanga nga baliraanye bumpenje ne bakumibwanga jjajjaffe Bakazirwendo. Naye nga Abageye bonna baalinga kaŋŋambe nti baalinga bakulemberwa jjajjaffe Bakazirwendo Ssemmandwa, era nga ye yali omukulembeze w'ekika ky'Engeye. Oluvannyuma lw'okutondebwawo obusolya ku mulembe gwa Ssekabaka Kimera, jjajjaffe Lule Kyesimba yafuuka Kasujja omubereberye. Olwo Bakazirwendo, Mpoza ne Kasule ne gafuuka amasiga. Jjukira nabagambye nti ow'akasolya azaala b'amasiga, naye mu ntandikwa y'ekika ky'Engeye si bwe gwali, nti Abageye bano jjajjaffe Bakazirwendo yateekayo mutabani we y'aba akulembera ekika ky'Engeye, naye bajjajjaffe bano Bakazirwendo, Mpoza ne Kasule abaali bakuŋŋaanya abazzukulu Abageye ab'enjawulo gye baali batuukira, go ne gafuuka amasiga. Ekyo njagala buli omu akitegeere. Naye mujja kumbuuza nti ate tuwulira waliwo amasiga 9 n'emituba 3 egyetuukira ewa Kasujja. Njagala obategeeza Abageye nti mu ntandikwa waaliwo amasiga 3: erya Bakazirwendo, erya Mpoza n'erya Kasule. Ge masiga agaaliwo okuva ku mulembe gwa Ssekabaka Kimera okutuusa jjo ly'abalamu. Ndowooza awo Abazungu bano we bajjiramu ku mulembe wano Ssekabaka Daudi Chwa we tujja okulabira
Ssekabaka Dawudi Chwa, Ssekabaka Muteesa II n'ono Mutebi we tujja okulabira nti amasiga geeyongera ne gava ku 3 okutuusa ku 9 n'emituba egyetuukira. Naye awo tujja kutuukawo. Si ebadde ensomesa y'olwaleero, awo tujja kutuukawo mu maaso eyo. Naye nga mbakubiriza nti mufube nnyo okumanya ebyafaayo by'ekika ky'Engeye, ate mwagale nnyo obujjajjammwe. Mufube nnyo okumanya gye musibuka, enju gy'osibuka. Gendayo, kyalayo. Omanye oluggya mw'osibuka, gendayo, kyalayo. Omanye olunyiriri mw'osibuka, gendayo, kyalayo. Omanye omutuba mw'osibuka, gendayo, kyalayo. Omanye essiga mw'osibuka, gendayo, kyalayo. Omanye akasolya mw'osibuka, gendayo era kyalayo. Era omanye ne bajjajjaabo abatwala ebifo ebyo eby'enjawulo ku buli mutendera. Omanye jjajjaawo ow'ennyumba, jjajjaawo ow'oluggya, jjajjaawo ow'olunyiriri, jjajjaawo ow'omutuba, jjajjaawo ow'essiga, jjajjaawo ow'akasolya, bonna obamanye. Ate teweetuminkiriza kugenda wa Ssaabasajja. Olina okuyita ng'otandikira mu nju. Bw'oba n'ensonga ng'egenda wa Ssaabasajja, erina okuyita mu nju, ow'ennyumba n'agisitula, naawe n'akusitulako n'akutwala ku luggya. Jjajjaawo owa luggya n'ategeera ensonga, era bw'alaba ng'erimu eggumba n'agisitula, naawe n'agitwala ewa jjajjaawo ow'olunyiriri. Jjajjaawo ow'olunyiriri n'agisitula n'agitwalira jjajjaawo ow'omutuba, naawe n'ogenderako. Bw'ebaamu eggumba, jjajjaawo ow'omutuba gy'agisitula naawe akutwalireko, agitwale ewa jjajjaawo ow'essiga. Jjajjaawo ow'essiga ensonga eyo naye ajja gisitula agitwale ewa jjajjaawo ow'akasolya. Awo nno jjajjaawo ow'akasolya ensonga yo ajja gitembeeta, naawe akutembeetereko, akutuuse ewa Ssaabasajja. Era n'ekirala, mpozi ensangi zino kye tulaba nti tuseeseetuse mu nnono za Buganda, kwe kulaba nga abantu abamu abakola naddala mu Bulange nga bayisaamu nnyo amaaso bajjajja ab'obusolya, kubanga si be baabawa emirimu, si be baabasiigayo mu lubiri. Eyo nno enkola nkyamu. Omuntu yenna akola ewa Ssaabasajja ayina kusiigibwayo jjajjaawo ow'akasolya. Nga bw'akola ensobi yonna ekika kivunaanyizibwa. Balondoolwa okuva ku nnyumba gy'avaamu okutuuka kasolya mwasibuka. Kyova olaba ensi ya Buganda etabanguse olw'okubanga twaseeseetuka ku nnono eno. Osanga omuntu yenna omutaka ayisibwamu amaaso, naye ng'amuyisaamu amaaso ate muzzukulu we ng'agamba anankola ki? Nze ndi eno ndi ku mudidi nkwaza. Kyova olaba ensi etabanguse. Kale nno nsaba Abaganda abalimu ensa, oba gunaabeera ku mulembe gwaffe oba gunaabeera ku mirembe egiddawo, nsaba tulabe nga tuddayo ku nnono, ennono ey'okugondera buli mutendera,
okutambula mu buli mutendera. Nga mmaliriza njagala kulekera kino nti nga ggwe omugeye oba mpuliriza, nkusaba oddeyo olondoole ensibuko yo okutuusa kasolya, omanye engeri gy'otambulamu. Nkusaba omanye engeri gy'otambulamu, kijja kuyamba okumanya obuvo bwo, ate kikuyamba okumanya wa gy'ogenda. Nsigadde nze Ssalongo Luwalaga Munzi, munzirizanga abaana n'abazzukulu wanejjeza. Ntumidde mwenna abampuliriza, mwebale nnyo, mwebalire ddala. Ssaabasajja Kabaka awangaala.